omwana munnange ate anyuma, alina engeri munnange ate gy'ali mu kunyumiramu omuyimbi Sheebah Karungi bye ŋŋenda okubeera nga nkutuusaako munnange ate mu katambi kano mu kutandika paka mu nkomerero tosaanidde kubeera ng'obisubwa so ng'ate Spice Diana ŋŋenda kubeera nga mbikutuusaako omukyala abadde anyumidde munnange ate Kadresi kw'ossa ate ne Vinka ŋŋenda kubeera nga mbikutuusaako munnange ate mu maaso awo. Bambito Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansooke nkutegeeze nti nno bw'obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ntandise munnange ate ne Sheebah, omwana munnange alina engeri gy'anyumamu era bw'obeera nga tokimanyi, bw'obeera ng'oli muzadde munnange oba okitegeera kye ngezaako okkunnyonnyola. Omwana alina engeri gy'anyumiramu munnange ate Sheebah Karungi omwana we Amiru. Waawo agamba bannange, my son you are so amazing, olina engeri gy'onsanyusaamu. Omuyimbi Sheebah Karungi wamwetegereza obulungi mu katambi kano abadde bambi musanyufu nnyo olw'omwana we Amiru era babadde munnange ate waka mu ntebe awo mpola mpola kibadde kiri mu kutambwira ddala munnange ate bulungi nnyo. Kansooke nkuzannyiremukko mu katambi kano okuva mu kutandika paka mu nkomerero ndyoke munnange ate nkuzze. Kibadde so munnange ate weero nnyo nga bw'ogezezzaako okulaba munnange ate akatambi ako Sheebah Karungi kw'ossa ate ne mutabani we Amiru. So nga nkwongeddeyoko munnange Spice Diana yabaddekoko ku mukolo ogumu naye muganda wange eyayambaza Spice Diana yabadde munnange ate amanyi ky'akola. Omukyala yamudizayininze bulungi nnyo kadresi kamunyumidde munnange. Bali baganda baffe munnange ate Abanigeria bambala bwe bati era nga munnange ate ne Spice Diana okusinziira ku bubaka munnange ate bw'atadde ku bifaananyi bino nga bw'ogezaako okulaba actually ndowooza mbukuteereddewo kaawo ndowooza ogezaako munnange ate obulaba bw'atyo abadde munnange ate anyumidde kadresi nkola munnange ate ya Kinigeria wali muganda wange kibadde kikambwe nnyo munnange ate omuyimbi Spice Diana ku mukolo ogumu munnange ate gwabaddeko bambi yabadde nga alabise bulungi nnyo munnange ate mu bifaananyi ebyo. So nga nkwongeddeyoko ku sayidi y'emu ne Vinka yabaddekoko ku mukolo ogumu munnange. Kadresi nako yabadde akambadde naye yabadde munnange ate anyumidde ddala nga bw'ogezaako okulaba. Kansooke nkuzannyiremuko mu katambi olabe embeera nga bwe yabadde.
mu katambi ako munnange ate akannakyala omuyimbi munnange ate Vinka. Jjukira nti nno mwana muwala ono yategese konsati. Yategese konsati nkikugambye munnange, ye seerabidde ne date ngyerabidde naye nga konsati yagitegese. Mukyekingeko kijja kubeera nga kitambwira ddala munnange ate bulungi. Wabula ku sayidi y'emu ekifaananyi kino kye nkusembezaayo, ekifaananyi mubaddemuko muwala we, babaddekoko wali munnange ate ku Chicken Tonight. Babaddekoko ku Chicken Tonight nga boogezaako munnange ate okwekkaanya ekifaananyi kino Vinka ne muwala we.